mu ngeri ey'okutumbula ebitone mu ggye ly'eggwanga UPDF abalikulira abategese emizannyo egy'enjawulo nga gyakuzannyibwa mu bitongole eby'enjawulo ebiri mu ggye ly'eggwanga. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku ssengejjero ly'amawulire ga gavumenti Media Center mu Kampala, amyuka omwogezi wa UPDF Kano Henry Obo mwasinzidde n'ategeeza nti emizannyo gino gyakubayamba okuzuula ebitone n'okwongera ku bukugu bwe baafuna nga bayita mu kutendekebwa okw'enjawulo. This time we have over 40 squads, 40 teams, so it's a bit larger. Participants drawn from all the UPDF's branches and services. We shall be having senior, junior, and warrant officers, together with the other ranks, showcase sword and crop stick drills, pace sticks, cane sticks. Kano Henry Obo agamba emizannyo gino bagyesonze kubanga gyakwetabamu ebitongole byonna eby'eggye lya UPDF okwetooloola eggwanga era gyakubayamba okutumbula obuwangwa bw'amawanga ag'enjawulo mu ggye lino era n'okwongera okubumanyisa n'okutumbula obuwangwa bwa bannayuganda. This edition not only presents the traditional individual and team drill routines, but it also introduces creative elements such as theme-based drills, formation drills, synchronized displays, music integration, storytelling. Omuduumizi w'eggye li UPDF Gen. Muhoozi Kainerugaba yagenda okutongoza emizannyo gino era balina essuubi nti kye bagenda okukola kyakwongera enkolagana y'eggye ly'eggwanga ne bannansi. Which will strengthen bonds within the force, the UPDF force, and deepen ties with the community that we serve. Katongole Moses, BBS Terefayina.